Ono ye Nakitto Sarah ow'emyaka 33 nga musawo omuzaalisa mu ddwaliro lya gavumenti erya Kyenjojo General Hospital okuva mu mwaka gwa 2015 kyokka nga mu kiseera kino atawaanyizibwa obulwadde obw'ensigo. Bwe tukoledde emboozi eno nga Nakitto Sarah obulwadde bweyongeredde ddala nga mu kiseera kino ali mu maka g'abakadde be Mukono olw'okubulwa ensimbi ezimujjanjaba ng'ono takyasobola yadde okusituka okubeerako kyakola yadde okutambula. Amannya nze Nakitto Sarah, ndi musawo nga nali nkolera ku ddwaliro ekkulu ery'e Kyenjojo, baliyita Kyenjojo General Hospital. Nalwala obulwadde bw'ensigo okuva mu mwezi ogw'omwenda last year, ne bandifaringa e Mulago gye mbadde nga nfunira obujjanjabi nga banteeka ne ku kyuma ekinnyambako okwoza ensigo. Obulamu kale tebumbeeredde bulungi, twabagamba neetaaga kidney transplant. Kyokka Sarah wakati mu kubaka omukka tubuulidde embeera gy'ayitamu ng'omwaka oguwedde mu mwezi gw'omwenda lwe yazuulibwa nti alina obulwadde bw'ensigo. Maze emyaka 9 nga nkola mu ddwaliro ekkulu ery'e Kyenjojo lye bayita Kyenjojo General Hospital, naye last year mu mwezi ogw'omwenda bwe nalwalira nategeera nti ndwadde obulwadde bw'ensigo. Bwe bandifaringa eno e Mulago gyabadde bangijanjabira nga banteeka ne ku kyuma ekiyamba okwoza omusaayi, bakikonekitinga wano eno ne batadde pulasita wano. Kyokka ono akukkulumidde abakulu mu gavumenti okumusuulirira nti yaddaabizizzaako okubawandiikira naye empaawo kye baali bamuwadde okuggyako abamu ku mikwano gye babadde akola nabo mu ddwaliro ly'e Kyenjojo. Kale waliwo ebbaluwa ze twawandiika tuzifowadinga naye kirabika tebannabazidda. Badde nsaba minisitule y'ebyobulamu, Ministry of Health, Dr. Diana Atwine, Dr. Mwebesa, bambi munyambe obulamu bwange butereere, munyambire ddala. Emyaka 9 nga nkolereyo ku ddwaliro eddene ery'e Kyenjojo. Ndi musawo muzaalisa. Wakati Maziga Nakitto atubuulidde nti yadde muganda we Rachel yayeewaayo okumuwa ensigo kyokka ssente ze babasaba obukadde 10 mpaawo ze balina yadde n'olwataano, bw'atyo n'akaabirira abazirakisa okubaako kye bamuyamba naddala minisitule y'obulamu naye asobole okufuna obulamu omulundi ogwokubiri. Eky'omukisa omulungi, waliwo sisita wange Rachel eyeewaayo okudonetinga naye sente ze baatugamba ze twetaaga okulaba nti procedure eyo bagikola sente nnyingi, baatugamba obukadde 10. Mazima gali nze ne famire yange tetusobola, sente ezo tetuzisobola. Badde nsaba abazirakisa bonna abali eyo banyambe bankwatireko. Kola President Museveni, Honorable Anita Amongo, Honorable Nabanja, our Minister of Health, munyambe Dr. Diana Atwine, Dr. Mwebesa, Mwenakale, all kind-hearted people, mbasaba munyambe munkwatireko obulamu bwange butereere nange nziremu okuweereza eggwanga lyange. David Sirodda ng'ono wa luganda lwa Nakitto Sarah wano asinzidde n'akubira abazirakisa omulanga naddala gavumenti eno okubayamba basobole okutwala Sarah ebweru w'eggwanga akyusibwe ensigo. Era nga tunoonya ssente okulaba nga tumutwala ebweru w'eggwanga, okulaba nga alongosebwa, okulaba nga obulamu bwe budda mu buto okutambula. Twetaaga obukadde 10 okulaba nga Sarah ajjanjabibwa okusobola okuddamu okuba mu bulamu obulungi. Nabwe kityo kyenva nkubira omulanga abantu ab'enjawulo bonna Bannayuganda
abasobola okutudduukirira okutuyamba mu mbeera eno. Obulamu bwa musawo bwongedde obutaba bulungi, yongedde okunafuwa, anafuuyidde ddala era takyasobola kubaako kyeyeekolera. Wali abadde agezaagezaako ekitonoto naye kati obulamu si bulungi. Ne bwe kityo bannayuganda bannange, abantu bonna abakwatibwako, tusaba obuyambi bwammwe kulaba nga bulamu bwa musawo Nakitto Sarah buyambibwa kulaba nga addamu okutonayo okweyagala n'okuweereza eggwanga lye. Okusinziira ku mbeera ya Nakitto Sarah mu kiseera kino, obulamu bwe bwateekebwa ku byuma ebikenenula obukyafu mu mubiri gwe, nga buli lwiiki bakozesa ensimbi wakati w'Emitwalo 5 n'akakadde ze batakyalina mu kiseera kino. Challenge gyensanze nti sente teziriiwo. Batugamba twetaaga obukadde 1,000 okulaba nti bankyusa ensigo n'obulamu okutereera, naye ezo sente zibadde teziriiwo. Famire yange egezezaako okuva we nalwalo, babadde banzijanjaba kale n'emikwano gyange, bacolleagues bange bonna kale bambeereddewo, kubanga n'ekyuma okukinteekako nazo sooka zisasula sente. Nakitto Sarah alina essuubi nti singa abaziraise bamukwatirako n'akyusibwa n'afuna ensigo empya, wakuddayo mu ddwaliro ekinjejo akakalabya emirimu gye. Buno okwebaza abantu bonna abambeereddewo, famire yange, mikwano gyange, bacolleagues bange benkola nabo ekyenjojo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bambi, mwebale omutima omulungi, mwebale sofa contribution yammwe, mwebale kumbeererawo bambi. Mukama abawe omukisa. Abantu bonna abansindikira ku ssente, abalaba omulanga gwange, abatamanyi bambi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buno okwebaza abantu bonna abambeereddewo, famire yange, mikwano gyange. Nga obulamu bwe bwonna yeewaayo okutaasa obulamu bwa bamaama abafiira mu ssanya. Saba President Museveni, wonna woli, Honorable Anita Amongo, Honorable Nabbanja, bambi abantu bonna, kind-hearted people, mwenna mbasaba munkwatireko nfune sente ezo obulamu bwange butereere. Tugezezaako okutuukirira abamu ku bakulu mu minisitule y'ebyobulamu okubaako kye batugamba ku mbeera ya Nakitto Sarah, kyokka nga amasimu gonna agamanyiddwa tegaliiko.